President Museveni akaruru yakarondera chai cha works kanda bwo kujangwa kusoni mpango yabuganiraho abahagizi ku rwomo rumacinde sabagabo Entebbe na Busiro South abebembezi basima President ebyakozere kandi bamushabangwa abakora rutindo rukugita na Kiwogo arubuwaya mpaka Nyanja na Rubare. So njagala kuyega abana Uganda bonna nenga ntandikira kubange benvunanyizibwa akaba taxi kyo mukulembeze wo musanga mutikinge ate wosanga ne ba flag bearers baffe abali ku kadi NRM tubawa akalulu Entebbe abakunza abantu abazzo omuntu bebutyo twebaza abatuze b'Entebbe okuba nti muze mu bungi okwaniriza His Excellency basaba abanamachinde sabagabo mpozi ne Kiso yonna okutwalira wamu tugende tuongere okufeffeta ennaku zino ezisigaddeyo tunoonye obululu obwo ng'ennaku z'omwezi 15 January tulonde President Museveni. Mama Janet Museveni yashabira President Museveni akaruru kandi yashaba abawakiso 2015 byoko kubanze 2026 kutera Museveni abwo businjo bwa resiro mu ihanga kandi bugumizemu ajukizibwa fenna nga twegattira wamu buli kiseera mulale zino ez'enjawulo kitulaga era kitujjukiza waje tuvudde. And what he has done in these 40 years for Uganda. Era ki Katonda kyakoze mu myaka 8 ku lwa Uganda yaffe. And the peace and the unity and the stability that Uganda has blessed us with as a country. President Museveni omukushaba karuru yajangwa akashanga Entebbe mu road block bari kwiba abantu ngo bitebyo nakamaraho. Uganda kati yabali mudembe emyaka 40 mwe abana Entebbe twabanunura okuba ku road block yari ku mazzi wali yali abanyagurura ukuboro timurabanga road block wano mu Entebbe wano na Uganda yona eri mu mirembe emirembe ejo gizadde enkulakulana n'obugaga yagira nkawempe kirekana nansa naho nakabara mu kishaka kandi ho babemba rwanira ngo bitatarwe ntunguka yonka ebaita babiri waliyo amaduka anagoka neka tubogenda yo tabuno nene dara boraba Kampala kubanga botwali tulumba Kampala okuba nansana ugenda ku Lubigi yali siko oludda luno ekawempe etawuni yakomanga Kagoma Kawande yona yali siko gye twakubiranga ambush zaffe ku ludda lw'e Nakawa etawuni yakomanga wali Nakawa wokka kireka wali amaduuka 3 gokka naye kati wonna abantu baffe bazimbayo. Yabashaba okukora munonga bakarugomboro barukwesa amataka make nko kuri Sempunu okuhinga muri nemboga bakabasa kwiyamwe ntasya kati wano mu Entebbe walo emikisa egiriwo gye musobola okuyitamu okweja mu bwavu. Okusooka muyinza kukola kituyita per-urban agriculture okukolera ebyobulimi n'obulunzi mu matawuni waliwo ebisobola kukolerwa wano matawuni si mu tawuni wakati naye ebbalibbali ng'Ekasenyi eyo emunda ebyo muyinza kukola Nakawuka Kasanje iyo namuyinza kukola per-urban agriculture. yabehanangiriza omukwejo mbiro mirimo y'ebyemikono bakongera kweyiha omubooro waliwo ebyemikono artisanship okukola Entebbe okukola engato okwokya ebyuma
ebi byona okusona engoye oba bakiza kusona simanyi mu Luganda weaving na bwa nyuma yakwase bendera bakwasire bendera NRM mu butongore kandi yabashaba kumuha karure 2015 byoko kubanze 2026 agumize munayibemberi hangeri ndi Anita Tukunda.